Sirimu takyatiisa abantu. Sirimu takyatiisa abantu? Muzeeyi sirimu atiisa. Tatiisa abantu, nze kankubuulire. Nze mbeera mu masomero abaana abawala somero lyonna n'obabuuza ku lubuto ne sirimu otwalako ki? Sirimu. Babyogera mu masomero abaana? Bukusimu na lubuto otwalako ki? Naga sirimu. Oyite n'ofuna sirimu, oyite n'ofuna lubuto naye singa obadde oli mu fix 150 kooti. Enda ne sirimu kirwaki? Nti sirimu ye talaga. Kati ati naye wali olubuto myezi 9 oli ku lubuto ate oluvannyuma ebivaamu ate ng'omala n'emyezi emirala simanyi oyonsa. Nze waakiri mbeere ne sirimu wange. Kakati abantu bwe baba balina obwongo bwe butyo nga balina mentality eyo nga nkulabira naye nga ndiwulira omulimu gwe yagukola abantu sensitization yandibadde tekoma. Actually kati olaba omuzannyo nga ndiwulira ogwo omuzannyo yandibadde programu yaako UBC nga gubeerako buli kaseera bagulaga naye bamanyi ogunoonyaawo mu Novemba awo we bagirayo ebifaananyi bya munywanyi wange Fire ng'aweddewo ne babeerera awo naye muno olabamu bwe bw'otambula olabayo omuntu yenna omukazi alina sirimu naye ng'olowooza tebaliiyo bangi akati muzeeyi kati nkulopera sirimu ali mu baana abato nnyo. Sirimu ali mu baana abato okufa obufi. Eza ndiwulira yali akusomesa abantu kwekuuma mu bulwadde. Okulagira ddala nti kino kye kibaawo. Singa omisinga step yo. Singa ova ku mulamwa, si kuva ku mulamwa by the way. Kwekuuma kubanga ne strategies zaaliwo by then zaali zizze. Mwanawo ka ebisaako. Kati abstain. Ku nkomerero ya byonna, people will never abstain because it comes naturally. Abstinence, ejabuzi. Kwegamba ekiseera kituuka nga byongamba mbu abstain nga tekyakola nze bannange ntuuse abadde ne bakugamba be faithful to your partner. Faithfulness has never been in our lifestyle. African tradition mweri muzayi gye bali abaana abeekuuma abaana nje ffe twekuuma gye tuli nkulaba ngo enva z'ebbali side chick za bulabe enva z'ebbali era nzivumirira abasajja abali eyo mubeere beesimbu nammwe abakyala abali eyo nywerera ku munno. Are you ready for a celebration of a true living legend? On Saturday, November 15th, we celebrate 15 years of music greatness. Mickey Y, the stage king, the energy king, mentor of so many talents, a true living icon, will be live at Serena Hotel on Saturday, November 15th, 2025. Jagobe ongo mujulizi nga Mickey Y atambuza mu lugendo lwe olwa music okuva gye yatandikira. Tickets go for 100k early bird and 150k at the door, and a table of 8 at 3 million. This is more than a show. It's a celebration of greatness. Sponsored by Airtel, Sanyuka TV, Afromobile, Baba TV, Right Now, Victoria University, Joystar, Norada Autoparts, Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batya okutubuuza temirayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa. Omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa. Ate enkozesa yagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleetera side effect. Era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbwofuna ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconceivinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu ebyo. Salamu alaikum. Agati nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali okusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa.
eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Ajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 072537529. Temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Kaze ekivuto kyaddi? Wa mukaaga ne Sande. Buno luneno? Ya. Kyanguye. Ate kyanguye. Ate nga si kyekyo naye nabadde nina okukikola kubanga twade tulina okutaasa embeera yaabwe. Muzeeyi kyanguye. Batya? Bannakatemba tebakyayagala kuzannya weekend. Bagitya. Kati ffe bato hardened. Kugamba tugende kyo kati ticket zitambula kitya ticket? Zatambudde. Nakye ngamba ennaku ziweddeyo. Bagenda zisumulula nkya. Ugundi ku kyoto kya bannakatemba wa. Kiba bwe lwakuna. Kale saako jebbi tutandike. Tuseeko. Okay. Welcome to Shalom 256. It's happening bwe tugamba. Kastori ekigambo it is happening. Ngomanya oli ku Shalom 256. Don't forget to subscribe gwatanaba ate gwa subscribing akaje kaseko benga ofuna each and every notification that every time we upload oba otufuna bulungi nnyo ddala. Nze Shalom Haddad Kaweesi eyakanda bogusoose yenze. Onyako lero naku lwa mukisa mani tuli mu Independence Week. Amefuga yetu tulina emyaka emeka. Twawezezza emeka nkaaga mu emeka. Oba nkaaga mu esatu. Ndowooza naye tuli mu nkaaga awo. Nkaaga mu esatu ndowooza. Nkaaga something. Nkaaga mu esatu. Tulina omukisa mbu tulina omukuba naye walunga Uganda efuna obwetwaze. Ye. Era nsobola okubuulira ebyaliwo byonna. Nga tufuna obwetwaze. Budde bwali bwa kiro. Mutumbi sawa ndo zalinga 6. Endere enzirugavu neyambuka enjeru nekka. Enzirugavu ne bajambusa enjeru nekka. Enzirugavu yeri wate anti ye yaffe eyabaddugavu yabeeru nevaayo. Union Jack bagisa wansi yaffe neyambuka. Tulina omukisa leero nina omwami Aloysius Matovu Joy. Abakola Oluganda obutabo mwabukola naffe ataluka twabusoma kwangulika erinnya ly'obutabo obwo. Manyi Luganda olwatu y'amaanyi nga baagala ofuluma ova ku ssomero ogenda out nga naye weefulambu okola Luganda ogendeko out mu semina ezo kati bwe twabulaba mpola tosobola okulaba ssebo baneekulika akabenje owaayi kaali kaneegezaamu nga mmaze okulangirira nti ngenda kujja ku Baati Valley kakuba bulungi nnyo enseeso nkovu naye olw'okuba kamanya nti nno nina ate okubeera ku mukolo ogwo amagumba tegaaya tika tegamenyeka ebyo byakyukakyukamu bwe bityo otherwise singa ate nandizanye nga nze nali maze okutegeka nti nno nina okuyimbayo kale nyimba nga 10 nembazanyira nembatontomera ne bandaba nti oyoyo Aloysius Matovu Joy. In that order. Ogamba okyasibo. Obadde otugamba olunaku olwo Uganda lwefuna obwetwaze. Olunaku olwo lwakeera lutya tuluve ku makya. Olwo eno kati nze abikunyumiza olwo nga nina emyaka 2 oba gumu. Ne maama obijjukira gw'emyaka 2. Olwo ne munyenye kugulu tezaaliyo. N'enjuba teyayaka. Ne mambya teyasala. Olwo nga tugenda okwenunula tugenda okutandika okwefuga naye tetwamanya nti twefuga mu nzikiza mu ttumbi midnight kwe bakolye nti olunaku nga lukyuka ebintu ebyo byonna byonna ebikozebwa mu nzikiza obyegenderezanga tetwamanya gye twali tulaga
n'okutuusa kaakati bukyanga twefuga twebuuza tulagawa tetulabangawo. Kati kyasinga okunyuma kana akagero kangeri Kappa cat ngamwe champion of animals. I've got an award from UK when abeererayo anjagala nnyo ebisolo. Kappa ejja mu nju abamu bagireeta buleesi kugoba mmese kyokka ng'erina n'emigaso gyayo emirala, naye Kappa bwe baagireeta bweti okugoba emmese bwe zadduka zadda mu nsiko ko Kappa nti ne mu nsiko nja kukulumbayo. Bagenze batuuse mu nsiko beegobye bwe zaalwayo ne ziyayukirayo kati zagenda okudda okuva mu nsiko nga tezikyali Kappa miyaayo. Kati bwe gijjanga emiyaayo ate ne gijja ne gisanga Kappa ezaasigala ezaali zizze, kati ne ziva mu kuyigga emmese ne zidda mu kuyigga Kappa. Kati awo firimu wenyumira nga Kappa eyagobanga emmese kati egoba Kappa. Kappa agoba Kappa, takyagoba mmese ye independence yo eya Uganda. Olajja kubuuza Muzeeyi Aloysius okuwandiika obutabo n'obbanga wasoma mu post independence education yali etya ebyensoma mwasomera? Yali ya mulembe nnyo era kyova olaba nti oba oyogera n'omuntu n'agamba nti nze nasomesebwa Bazungu, abasomesebwako Abazungu. Sisitimu ekyuse kati myaka gino bwe baleese gundi eno kalikulamu empya, naye ate twasomanga byansa, tetwasomanga kuyita kwegamba. Nze nzijukira nga omusomesa waffe Brother Andrew St. Mary's College asomesa commerce ne history nga tasomesa Lungereza, naye nga ye bw'ayingira mu kibiina agamba dictionary ku mmeeza, buli kigambo kyayogera ng'akiraba nga kikebere. Kyekyo kyatusobozesa okuyiga ennyo Oluzungu n'okulutegeera. Nze bwe nali ndi senior 1 senior 2 nagezaako okuraminga dictionary. Oseke mutwe twalina Michael West twatandikanga nakaabo, twasomanga nnyo ebitabo naye nga kwegamba buli kimu owulire oyagala okikole. Nze waliwo we nabeerera niyo babyalagawa nga ndi moving dictionary kino byonna ng'obina mu mutwe. Kaakati independence eno ekyagendererwamu kirabika nabali be tuyita ba nationalists abaagifuna gye bali emagombe beekyusa abalwanirira obwetwaze bwa Uganda ne tubufuna Africa njeno okujjako amawanga agamu, naye ogenda okulaba nga si byebyo ebyabakolaki ebyabafuula ate abazira baffe nti ebyafaayo bwe tuba tusoma history. Njalo kyenneewoonya nti singa osobola okumpa ensonga lwaki ekigundi omudaali gw'obote wali gwavaawo ku paalamenti, lwaki waliwo omudaali gw'obote Parliament gwabeeranga wawo ne basajja abaleeta independence. Wakati bwe kibeera nti gwe buli lwojja oyagala byonna n'obijjawo olekewo ebibyo, kati nanajja naye kyajja okukola. Kankulage ekintu ekirabwa n'omwana omuto eyo leero yali ekola. Coffee Marketing Board yali ekola, Produce Marketing Board yali ekola. Tunuulira ebyo byonna ebyajja nga bizimbibwa post independence. Kaakati ate ne mbijjawo byonna tebivaawo. Ffe twatambulirako mu baasi za UTC olowooza kati tewakyaliwo Dabudeeka, Kayanja ye yali agireese. Pastor Kayanja is an old friend kubanga twasabanga ffene wa Pastor Simeon Kaiwa. Kaakati Dabudeeka buses
zaalimu. Olowooza bbaasi ezo size bayitanga kabandole. Basi bandole. Kabandole eziva eyo ewala. Kubanga bw'obeera eri mu bbaasi waggulu ng'olingiza waggulu eri ne bakulaba ndowooza ze zaali daboddeeka. Daboddeeka ezo. Naye ebyo simanyi gye byayitira. UTC yali bbaasi yamannyo ng'etuuka buli wamu. Abaana baasoma nnyo boddayo mu education. Abantu baasomera ku mmwanyi nga naye basomera kapapula. Olina emmwanyi zo Coffee Marketing Board ejazire kuninga bakuba kapapula nga bakuwa ssente ng'otwala fees. Ogenda osoma. Ssente gwe wasomera senior mwasasulanga ssente mmeka? Senior 1 twasulanga kamu 2. Wenaviirayo twali ku 2.3 mu senior 6. Wa Seta high. Eno main? Main yayo Madam Namulondo mukwano gwange. Akati ndewe nasomera senior 1 ng'omwaka tusasula siringi 600. Omwaka mulamba? Omwaka mulamba 640. Bazitemamu n'osasulako okutandika n'ebisatu n'osasula bwe zityo. Naye kye nzijjukira nti bwe nali nnyingira SMAC bampa pocket money ya siringi 94. Nali ngenda abantu bankungaanyiza ssente edda abantu nga bayamba abazadde bonna buli mwana agenda 94 ne ngenda nazo SMAC naddayo eka nga 74 zikyaliwo nga zinnemye okuya. Nga tamanyi kulya ssente? Ezo nnyingi nnyo bintu kwegamba naye bwe zaabula nga n'ekinusu okikola ki naye nga ye yali embeera eyo. Kwegamba nkulaga nti ssente zennyini zaaliko omuwendo zaalimu value by then ekitali kaakati nti era weewuunya omuzadde ate n'omusaasira kubanga si bonna abasobola ssente ezo buli ttanga. Ekiraba ate abaana balina okusoma ate n'ekirala kati bwe ntunuulya emyaka egyo gyonna ddala twandimaze emyaka gino gyonna ng'abaana basoma ne batafuna mirimu nga universities ezisoba mu 50 bwe ziba nga tukolere ku minimum buli mwaka buli universities efulumya kale katutwale 1,000 kubanga waliwo ezifulumya emitwalo emeka. Bwe wanga ofulumya emitwalo 5 ne tutagituusa eyo tugaye nti omwaka buli mwaka tufulumya abayizi kati baba bafuuse ba graduates mitwalo 3 nga tebalina gye bagenda kujja mirimu. Kati aniyo ya planninga owa independence when you cannot plan for the coming generation into the labor force. Kikulu nnyo ekyo. Kitegeeza nti ebintu ebimu bikuze kubanga weebiri naye nga tebikyalina makulu. Kyobeera abantu wabeera just tulina okulujjukira ate tunaakola ki? Tulaba abantu babagamba singa abazungu bakomawo nabo tebamanyi bazungu kye. Naye naffe tugamba singa bakomawo ko bannange naffe tukisaba singa omuzungu akomawo ko. Naye wangeri bw'atatadda akikukwasa n'okidibaga. Olaba mulimu muno tulina mu lwaliro gwaffe gye batujjanjabira mwalimu abazungu ne bukyanga bavaamu batandika okubeera nga tegakyeyagaza bintu bya ngeri. Abantu balinga nga balimu ekizimuzimu ekibagamba mukole bikyamu munyigirize bantu. Nze abantu mbaga nti ebyenjigiriza by'omulembe guno ndabanga ebyatakyali byanjigiriza byafuuka byanyigiriza kunyigiriza muntu kumukamula kyokka nga ate balina okusoma. Muzeeyi bw'otunuulira ku theatre bw'otunuulira theatre how has it evolved over the years? Is it on the positive side? Theatre ekulaakulana, theatre eyongera gaziwa oba theatre ekkakati we tuli theatre eri etya? On the trend of the generation, fortunately, bannakatemba abakyaliwo ate abakyali active bakirabuukiridde nga tekinnafiira ddala ebadde actually ku deathbed ng'eri ku grips nga
kubanga when we talk about theatre ekisooka okujja mu bwongo bw'omuntu Katemba. Theatre could involve a lot of things. Now we are talking about Katemba. Drama per se. Drama. Nti Katemba kwe twazannyanga wano. Twazannya nno ng'alimu ensa, nga yeeyagaza, ng'aweesa ekitiibwa, ng'asomesa, nga teyeesittaza, nga omuzadde akwata amaka ge giyite famire ye yonna, mukyala n'abaana, tugenda mu National Theatre. Olaba muzannyo. Ndowooza nti bakyabikola. Kubanga ffe tulina engeri gye twakaddiwamu nga tetunnakaddiwa. Wajjayo omugigi ogw'amaanyi, abavubuka envuumuulo, abamu nga ddala ffe twabakwatako. Twabakwatako ne bagamba tufunye ebyo tufunye ka tutandike ebyaffe, which is okay. Naye bwe baatandika ebyabwe ne batandika okujjulungula ng'omuzadde akwatibwa n'ensonyi okugenda n'omwana we mu theatre. Abantu omanyi okumokola agagambo. Kati nga n'emizannyo egizannyibwa tegibeera censored. Fedda ng'okuzannya omuzannyo okulaba nga ddala ddala gutuukiridde awo National Theatre awo. National Theatre. Walingawo abasajja kati yakasembayo okufa gundi Walakira. Ediraadi Walakira. Abantu abajjanga ne batukwatamu. Walakira ng'abeera omwo ali mu bbiya wanywa naye nga mwali alaba olowooza taliimu. Ogenda okuyanga eguloboozi gubeere gugamba that's wrong. Stop! Manya mwebali. Waliwo ba Lenadondo, waliwo ba Ntalumbwa. Abantu nga yo theatre erina ttiimu yaayo nga bwe wandibadde ne censor board. Okuleeta omuzannyo okutuusa wano oba owangudde engule. Si buli muzannyo nti gujjako. Era bw'oba oyagala gujjewo balina okujja ne bakulambika ne bakuteeza okutuusa lutuukayo nga tuzannya ebintu ebyenyumiriza mu bantu. Ate emirembe ne gijja nga gikyuka n'ebintu ebitwala abantu ne biwera. Ekimu ku byatwala ennyo abantu zaali Pentecostal churches. Abalokole. Batwala nnyo abantu abagendanga mu theatre. Nga ebizibu bibeeyongera nga gyalina okujjukira church. Kati bwaddukira mu church wabeerayo ekigambo ekimuwa essuubi. Solase. Ate waliyo kwaya eziyimba, waliyo ne budrama bwe bateekamu awo. Omuntu agamba lwaki ngenda eri. Kaakati mu kifo ky'okugula tiketi wakiri ateekayo ekiweebwayo eri n'agenda. N'abeerayo abamu baali bagufudde namuze nga abantu tebakyayagala kubeera mu maka gaabwe. Abantu nga beesiba ku makanisa n'amakereziya mukalo kati ono anaakola ddi nga tebakyayagala nakukola. Nzireeta niigiina. Ebibiina by'abakyala ebyo. Kati abakyala be basinga okugenda mu theatre. Entertainment yo ne bakyala be basingayo. Kaakati waliwo niigiina bakuŋŋaana ne bagabana ebirabo na biki na biki na biki. Lwaki ngenda mu theatre nga nedi tugenda kusanyuka. Kanjira nnesi mpujjamu ano bwe bunaagira saa 11 nga ngenda mu kitundu nga neegendera mu niigiina tugabe ebirabo. Okwanjula. Kati kwafuka kwa weekend kyokka ne theatre ya weekend. Ate okwanjula entertainment abeerayo. Olumu asinga ne wa theatre. Ddala. Abaabeeranga mu theatre abamu bali eyo mu kwanjula. Amaloboozi g'owulira ku radio ne bolaba ku TV be bakola okwanjula. Kati bwe ŋŋenda eyo kiki ekintwala mubiri. Then ne kibeera the cost of living and the cost of production. Nga owakatemba tasobola kumala gateekawo omuzannyo. Aspendinga nnyo. Owakatemba ono. Okusinga omuyimbi. Omuyimbi agenze mu studios akoze hit ye agitadde ku flash ekiteekamu buteesi ne teetaaga n'abantu bangi wabeera ne baddansa zenga bameka bagenda nabo ate abo si balubeerera. Naye gwe bw'oba onookola production olina okubeera n'abantu okumala ebbanga obatendeka batambula balya. Bonna transport ombawa. Because they have to come.
kubanga bonna omugamba nti owange tulinayo rehearsal nze sirina transport kati naawe bw'oba tolinaki transport akati ebintu ebyagenda nga bisukako abantu ebirala media radio ne tv is a mainstreams lwaki kubanga kampuni zino eza radio ne tv zaki zaba businessmen business people they are profit oriented oli alina business ye ya radio ani anansikira abantu Shalom bwazanye wali abantu bamwagala nnyo bakuyitayo naye nga toli mutendeke teri akutendese twabisomerera n'olwokuba olina following kati ebyo byokola ebyo bijja kuleeta abantu banakulya nti kati oli kuleeta mu Shalom agenda kuzannya muzannyo guno beka ngenda ku Shalom agenda ozannya kati ebyo byonna nga bitukuba tugenda okukakkana ng'ate n'omugigi guzze n'enkola yaagwo bano abazze balina olulimi lwabwe lwe tutategeera olunyiga kati tutulina n'abaana nga balina zi dreads. I wouldn't have a problem with that singa bye boogera si byakumansa ntungo si byakuwemula kumokkola naye kati otamokkola toyitawo gwe tulaba nga nno bino bigundi one-man gundi eyo gundi stand up comedy zo zijjuza kumokkola amanyi lwaki abantu bagenda mu bintu ebyo kwejjako stress kirabika okuwemula kujjako nnyo stress Vice-President kangendeko ewa Maria kyankubirewo ogwo anziniribwa nnyenyi za kabina kangendeko ndeko mubalwaini abo balina ebigambo byabwe bakomya mu kkubo ebyo binkolera ne bajjula ne babeera omwo akati egyo bafunira embi neffe bino abaddamu nti nno tugunjula nsi tutaasa nsi teri ayagala kumanya naawe and unfortunately obeera tukigenderedde kibeera delivery kanuma kanumpa kutte yone buli e one to one waliwo akanjekeza wanyenkawe akanjekeza nikakale maama katonda akulaba emisana n'ekiro akati ogenda okukkakkana nga abakyalimu ensa abantu balamu mugamba katuddeko wa ebbali kati abaana bano bwe bazze ate ne babeera bamalala nnyo tebaagala nnyo okuyiga ku babasingako bamanyi nti tebamanyi nti tebamanyi kyokka babikkako ne beefuula baligeyankoona kinanjo kyankimize anti ekituyisaawo cause n'abantu kati muzeeyi abantu abajja mu comedy aba mu theatre nabo bamokozi nabo bakoowu ge baagala I would say naye olowooza kyavaawa ddembe lya buntu freedom of speech and expression kati eyo ne batagivakola kati olaba wano juzi wano we baagira nti nno bakome ku ani ono omwana ono w'okwepiica n'omulala nebaga nti abo kakati abo ne bavayo nga bakambwe ennyo naye kati ndaba babiyimba ate birina kugundiza kati bayimba kati omwana aliri pazi ayimba ekisododo kulala ya Museveni ne Museveni n'akuba engalo bw'ati kati kubuuza ekibuuzo bw'oba ne fountain of honor bimunyumira kati bivaawo bitya eggwanga lyonna lyafadde in other words muzeeyi decadent and ripe for change tuvunze tuweddewo nambwayo omulabe omanyi nambwayo yali mukyala wa Suuna Bey kakola kubukedde abanoonya kakola maama nange nnoonya tayagadde nnoonya muzeeyi mwazanyanga emizannyo egyasomesanga eggwanga abantu bagala nnyo omuzannyo gwa ndiwulira n'okutuusa kaakati bagukaabira naye ndiwulira yagira mu kiseera ekituufu mwe yali alina okugira n'akola bulungi nnyo omulimu gwe n'okutuusa kaakati testimonies weeziri however embeera gye yagiramu ye yali eyo kaakati approach erina kubeera ndala okusinziira ku wa siriimu waali siriimu takyatiisa bantu
Muzeeyi sirimu atiisa. Tatiisa bantu, nze kankubuulire. Nze mbeera mu masomero abaana abawala essomero lyonna n'obabuuza ku lubuto ne sirimu otwalako ki? Sirimu. Babyogera mu masomero abaana. Bukusimu na lubuto otwalako ki? Naga sirimu. Oyite n'ofuna sirimu, oyite n'ofuna lubuto naye singa obadde oli mu fix 150 ki. Enna ne sirimu kirwaki? Anti sirimu ye talaga. Kati ati naye wali olubuto myezi 9 oli ku lubuto ate oluvannyuma ebivaamu ate ng'omala n'emyezi emirala simanyi oyonsa. Nze waakiri mbeere ne sirimu wange. Kakati abantu bwe baba balina obwongo bwe butyo nga balina mentality eyo nga nkulabira naye nga ndiwulira omulimu gwe yagukola abantu sensitization yandibadde tekoma. Actually kati olaba omuzannyo nga ndiwulira ogwo omuzannyo yandibadde programu yaako UBC nga gubeerako buli kaseera bagulaga naye bamanyi ogunoonya mu Novemba awo we bagirayo ebifaananyi bya munywanyi wange Fire ng'aweddewo ne babeerera awo naye muno olabamu bwe bw'otambula olabayo omukazi omuntu yenna omukazi alina sirimu naye ng'olowooza tebaliiyo bangi akati Muzeeyi kati nkulopera sirimu ali mu baana abato nnyo. Sirimu ali mu baana abato okufa obufi. Eza ndiwulira yali akusomesa abantu kwekuuma mu bulwadde. Okukulagira ddala nti kino kye kibaawo. Singa omisinga step yo. Singa ova ku mulamwa, si kuva ku mulamwa by the way. Kwekuuma kubanga ne strategies zaaliwo by then zaali zizze. Mwanawo ka ebisaako. Kati abstain. Ku nkomerero ya byonna, people will never abstain because it comes naturally. Abstinence, ejabuzi. Kwegamba ekiseera kituuka nga by'oŋŋamba mbu abstain nga tekyakola nze bannange ntuuse abati ne bakugamba be faithful to your partner. Faithfulness has never been in our lifestyle. African tradition mweri Muzeeyi gye bali abaana abeekuuma abaana nje ffe twekuuma gye tuli nkulaba ngo enva z'ebbali side chick za bulabe enva z'ebbali era nzivumirira abasajja abali eyo mubeere beesimbu nammwe abakyala abali eyo nywerera ku munno abantu balwadde. Kakati ekyo nakyo ne kigaana kati ne kigaana ne bagamba kakati awo condom. Use condoms. Ayiye endala eziba za direct yo ba 5 rounds. Kakati condom abantu ne bagamba netaasa kubanga balabanga ebifaananyi biri ebitiisa naye bw'obeera ne condom obeera safe. Kakati bw'obeera safe bwe batuuka eri naye kaaki jjako naawe oli yakugamba jjako oli yagamba munnyo nga muli nga ajjako akapiira bagamba mbu opiira busiiwa. Actually tebusiiwa. Omusomedde ennamba yo omusajja gwagenda oliwa sooka obeereko siraje ezzolo. Twabeerako ku nnyanja abalunnyanja ku mwalo babeera actually babeera very sexually active abavubi era babalaba ababeera ku mwalo abo kyebasulako kubeera mugomyo naye awo gye twagenda omwalo gujja nga tugenze netutwalayo condoms ne bazaaniriza ne basanyuka nnyo. Kakati bw'okola gundi ng'eyo engagement ng'eyo oba olina okuddayo following up emitwalo 25 ne transport we and you evaluate. Basajja batugamba Muzeeyi amazzi g'ennyanja gasiibwa nti kati tuwambala tugenda mu nnyanja kuba amazzi bwe bagatuuka mbu gayingira ne gabakuba gabasiiwa kati ayambaza omutaka aleme kusiiwa tebabukozesa. Kati tuddayo mabega Muzeeyi mwatwala obupiira bukalimpa bu condom ku mwalo ne baganya obukozesa mu nsonga z'omu kisenge ne bagamba amazzi gatusiiwa tubuteeka ku gundi ddala abagenda mu nnyanja n'akateekako kabeerako kanywererako. Nze ne mmanya tasobola okunywererako kubanga kalina ring eno ekwatako naye ng'aba yeetaasizza okusiibwa so sikukola ki siku preventinga bulwadde siriimu. Kaakati D determine your HIV status. Kati determine
nga yesinga okutiisa. Determine your HIV status. Yalinga ABCD. D yajja luvannyuma naye nga naye yaliwaawo kati. Determine your HIV status. Oyimiridde otya? Oh, wazibu. Ffe twazirekangayo nga kastamala okukebera result ganjako mawonzi kimi. Otya kikulu ala muzeyi abatujjako omusayi boogera bubi. Asooka najja nakutunulira bwati. Wakoma gye okwekebeza. Madde ndudde. Okay. Wadde okwesa ku bupiira olumu mwami Shalom olaba si gwe aba asoose abantu bangi babulina naye so okutandisa eddagala ate sirimu si enkomerero osobola okukola emirimu gyo wadde oli mulwadde kati senga okizuula nti obulina oba ozzaako ki awo simunyega nziruka ne mulaga kyenzizaako kuza oti nzimulekera kyenzizaako taabudde bwakwonoona akati approach eyo ngiramu obuzibu nti oli bwakujja nga akubuuza ebibuuzo ebyo n'akuleetera ekyo kitegeeza naawe kyosooka okufuna tiwakireetedde akitegedde nti ndi mulwadde okiraba kaakati ekibuuzo ekyo tekyandibadde kituufu yandibadde akigenda mu ngeri ndala n'akugamba omanyi bangi bakalina naye tebamanyi kubanga tebeekebeza naye mu buli mbeera ogenda okwekebeza ngo teweekakasa kikyoli kitegeeza nti oyinza okuba nga okalina oyinza okuba nga tokalina ati n'atandika ne bw'oba ng'osangiddwa ng'okalina oba olina kukola bwoti ne bwoti ate bw'osangibwa ng'okalina nywerera mu mbeera ezo z'obadde weezamu ekitegeeza ziprotectinze okutuuka eri naye nakutandisiza nti singa osangibwa ng'okalina boogera bubi kakati kitegeeza nti waliwo abantu abo abatali babangule bulungi mu kusoya ebibuuzo bino ebiteekateeka omuntu omanyi obwa kansala buno obusome nabwo bulina ebizibu byabwo ebintu byomu bitabo kati olaba kyebitukola wano kukana kaadi ya nuupu kaadi wagirabye kugamba nti abasoma be balina okubeera awo nga gwe eroda w'eggwanga ebyanya n'essimu abantu ga bakulu nnyo nga gwe omutunuulizi w'ensonga oli eroda w'eggwanga nze ndi Muganda weddira ki neddira nte ate maama wange yeddira nkima ente n'enkima babeera bakyala bange naye kati kembadde njagala okugamba mukyala ki akyaza omuntu nayogerera ku maluusu ameerere nga neyagenza okwanjula tuka n'agamba kati songerayo nga temufadde kisa kyamwenge tugende mu maaso kakati ensonga eyo kati tugende mu maaso manyewo ebyokunywa waali jebbi twetera juice babaetano juice minatimeda juice omukamuli yasingako ne bamulina batuwe juice omukamuli tebamulina bwaba tebamalina mu bagobe buzaako gwe ensonga eyo it's unfortunate that waliwo ba elite I would say nga Dr. Best wabayita bagamba nti ba elite be balina osalirawo eggwanga nti omuntu nga owekitiibwa Medadi Sseggona yasinga otegera parliament because alina experience is an expert mu mateeka toyinza mukwata n'omulipulesinga ne Mathias Walukagga omudongo whose academic qualifications are doubtable. Ako. We yaluggulidde gye lutaggulirwa. Manyi abantu abo tubawa ekitiibwa gayirawe. Ne bwe kiba tekibasaanidde. Just katase. Naye kassa kakutanda ne weemalamu nga ogw'oluwaawo n'otandika okulengeza omulimu oba okuyitibwa kwa banno kubanga olaajanira okaayanira kaadi bino byonna tebabyogera nti kubanga bayogera ekirimu ensa. They are not talking sense. Batulagidde ddala nti obwongo bwabwe butaliimu alaali nkibaga kubanga obwongo bwabwe bwankusu
Huh? Omanyi enkusu? I've heard of it. Yes, I have of it. Nkidemu? I heard of it. I heard of it. Mm. Enkusu bweddamu ekwata buli kyoyogera. Enkusu yegundi kapalot. Kati bo bakusuwaza bye baasoma era kwe batambuliza obulamu bwabwe naye tebongerako. Tebongerako. Bakwata kikwata ekyo. Kaakati baali bawandiiseeyo ekitabo eky'amateeka ge bayiiya abo abagezi ennyo badde ngamba nti nno basoma beevulungira mubiri bye basoma. Kakati n'otunuulira meeya w'Ekyengera katumukozesa Mathias Walukagga nga example subject study abaddewo emyaka gyonna ng'atambulira ku kitone kye naye nga byayogera byansa, nga byayogera bikwata ku bantu, nga byayogera birambika abantu, nga byanyumya byebyo byennyini ebisomesa abantu bye beetaaga. ebireflecting ekiri mu society. Kaakati leeta tuli ku Busiro East. Leeta Seggona ne Gundi Kibojjera ku Lwazi bateeka kati nkubuuza kiki kyojjukirayo ekyali kivudde mu kamwa ka Seggona ne kisigala ku mutima obanga nakati okijjukira? Kyenjukira ku Seggona twali bato. Nali nsoma ne waliwo mbaka eyafa bamitanga ne banda Seggona nga yakuŋŋaanya emikono oba bakole ki something of that kind. Kyenjukira ekyo nekino ekyakibalama bwe yamubuliza ebuuza mu kkooti nga kibalama atwala ekibiina. Those two moments zonzi mujjukirako. You see? You see? You can recall the moments, but what was the gist? Era kakati singo oyitako mu Busiro bo bajja kugamba gw'olonderawo. Nondera ano Nakawa West Joro Senyonyi. Kakati abeeri bw'obabuuza kiki ekyamanyi neki? Tetumanyiyo kimu. Eyakubba yeeyanziba. Bagamba mbu yeyo tekeye eyakubba yeeyanziba. Kati ogenza omulombojjera ebizibu byonna biki na biki. Kati bwakugamba nti eyakubba yeeyanziba ne bw'oba ofiiriddwa takuweereza lubugo bamubba. Ye mukulembeze omuyivu omuteeketeeke simanyi. Kaakati genda ewa Walukagga. Walukagga ennyimba zonna zayimba ekisoko kyensinga okumwagalako tewali luyimba lwamaliriza nga tasabidde Ssaabasajja Kabaka. Oyo muganda nnyo obubaka bwabutambulizza omwo abantu ebyo byabujjukira byabagamba ne bw'aba anyumiza gundi anyumya ne bw'aba agambye genda Nambole ekyo bageneke Nambole olulimi olulungi ennyo olutegeerebwa ategeera. Kakati gwe ate yasoma ennyo otuleetera olulimi lweri gye mutuula mu Land Friends. Elites. But as I was saying, you know, kwegamba ogenda okukakkana nga we are sorry but we shall not buy that. Yeah? Anti kakati bo bamanyi nti be baasoma bokka naye bonna abaasoma abo bonna baasomesa? Not really. Course mulimu ba councils abasomesa ne ku university. Nafe universities twasomesa naye tuli badomu. Ekyenno kankubuli nze nganze kyankubye wala okulaba Seggona byayogera ng'atulengezza bw'ati. nanti emudiddi musiru ddala ebajeregwa anti emudiddi Ekirabo ekyo kyakujerega Kafeero bwe yagamba. naye kaakati bakimanye nti mugezi ddala. Emudiddi kakyafuuse mugezi ddala oba mubaka ddala mubaka ddala musiime ddala mulonde ddala mulungi ddala mubaka ddala balimba gundi ba Elites. ate ne Ssemujjunganda najjuuliriza. Banaye nkwagadde muzeyi oli updated omanye ebintu. Ssemujjunganda agambye bwe kaba kapiira twagala omuntu alina experience. Football asinga, doctor asinga, lwaki mu parliament baleetamu abantu abatasinga? Asinga azini asinga in what? Baleeta akatunda Shalom.
Wanji? Baagalamu football asinga gundi asinga gundi. Mukusengeka. Akuzanya yekka. Si yekka kuba abayo kipa atamanyi kuteeba. Honestly, ate bw'okitunuulira from that perspective. Ono asinga mu mateeka well and good. He will play his role. Abeera mu chambers asiba mataayi ge. Kati ono nze omudongo ate nze nsinga okubeera mu bantu eri wansi. Ku ground. Ku ground. Abo bagayi ku ground tebaliyo. No. Bano abeepangapanga mbufa abasima tebali ku ground. Wapi? Oyinza okutuuka eyo gyayita constituency ye simanyi constituency whatever it is mu bugazi bwayo ng'alina gy'atatuukanga nga waluka gatuukayo dda n'ayimbira nayo. Kituufu. Baatujereze nnyo batusondobaziza nnyo. Actually mwoyo wa Mukama tannanzikako manyi ajja kunzikako baweerezeeyo ekiwandiiko kyabwe. No Ssemujju Nganda kyakola akola kikyamu okujeregerera. Ate bannange akanaafa tekawulira ng'ombe ate ne gundi amalala ge gakulembera ekigo. Kati Ssemujju Nganda agamba ye teyeetaaga genda ng'atimba bifaananyi teyaga abantu ye bamumanyi era bajja kukola ki teyeetaaga kubeerawo kuleekaana ndo atandise nabo kukola ki obayisaamu eggaali zekagerikakolega alaba bateekwa buteekwa ate banaakola ki yekka gwe balina anti wamuwaana mbu ye onaleba asinga okukola ki kuteesa ye w'amaanyi okuteesa waliwo yamugamba nti okuteesa ku famire ya president Museveni okumanya sente mekaze basaasa lwaki yabimanyi lwaki byaleeta ye lwaki yasinga okubeera nga yakwata akazindaalo kituufu nti bonna abalimu badongo tebasobola kuteesa. Ssemujju Nganda omubuuza okumubuuza ki anti okimubuuza lwaki ye yasingwanya ebya president byateesaako president aspendinga mmeka. Bye nakugambye nti baakunamye kati tutegeera lwaki yasinga okubeera nga yaddamu yabuuza yakola ki. Ayinza okuba nga alina akakwatane ne president Museveni ne ba constituents be. Muzeeyi Aloysius Matovu Joy abayita weekend eno olw'omukaaga ne Sande gali masane nkya bwe yakya ate ajagulizaako emyaka 46 gy'amaze nga mudongo. Naffe twagedde ku Serena lwaki wagenza ku Bat Valley? Eyo yammwe mugitegeka nze nabadde nina embeera gye ntaasa. Ffe twagala Serena muzeeyi tukucelebrating. Ebyo bibyo era abantu nabagamba nti ebintu bino ne basi. Shalom abikwasaganya. Naye maama obanga ali mu loogi zaawa obanga lero akyo nangira loogi nze kasigamba sikulaba olaba ate mu byonna bye wakola n'ennamba yo n'oginyima ne manya nti omusajja nze n'ennamba yo twafuna oli ennamba yo twali bali ku Joyce nze ennamba yo njirina kati nze lwaki eyo sigirina tewagisavinga munnange tewagikubako kubanga omuntu bwakuwa ennamba n'ogikubako bwagira bwati gyasooka okusevinga ennoonya Shalom olina Kasuku olina Shira Price bonna balina ennamba yange. Kasuku alina ebizibu byetatera kukwata masimu nze okufuna Kasuku mala kuyitira wa sendi nedda tobagala Kasuku nga wulira omwagala onkubiranga essimu anti gwe yo sigirina kati leka ngikuwe leka ngikuwere wano obutunda obutaliiyo obutunda bujja teri ssaawa eyita nga soogera na Kasuku newanyola kuba tuli ku kamera ne baŋŋamba Kasuku yalwala yali yalwalamu munnange kati kansoke nkwana ennamba banga obutunda bwa muzeeyi ate bwe bulwawo kubanga bano bazze n'ebyokulya ogenda kulya lanki onaye oli otya ndi wano mpola kakati olaba simanyi oli akyatukwala kwetuli biri kumpewo bigenda kubeerako mbakakasa ngenda kuyimba mbeerera eddala omudongo ngenda kutontoma mbeera ekitotolima ngenda kuzanya mbeera ekiyisikeya kuro nabe bannamateeka bano bamusiba ttaayi bambala amasuuti amaddugavu muli ettaayi enjeru bebuka bayita emakerere irambu yiyo mweri yiyo namba Shalom buloga yiyo akanyu begwana olabe ndeke omanyi nali simuyita Shalom nali muyita Shama wampitanga Shama mweri enamba mweri basema ntijja ko oli Shaba eri Shama Shaba Ranks olwo ndabe mpitangayo Mr. Roger Edward nga tusomesa eyo nampita Shabara Banks Mr. Roger ntumiddeko Edward tumesawo seta tumesa computer so ku weekend eno olw'omukaaga
tugenda bba ku Bat Valley Theatre. Muzanyo baguyita batya? Galimasane. Galimasane. Lulimi ki? Yacha. Hanze n'ekirimi. Nkyabwe yacha. Tofaayo. Bakyogera batya? N'ekyoto kya Bat Valley. Enkya wali ekyoto yitirayo ko. Bakyogera kya kigambo. Nali ngenzi. Galimasane. Nagenda yacha. Ekyekya Nkyabwe yacha. Nkyabwe yacha. Galimasane masane. Neshalo mwe mpala nekula. Wantuziza mu buno. Bunnumeerume buno. Oda neera buntu obunnu. Debanna. So okuyingira esente meka ordinary. Emitwalo ebiri. Ne wabeera emitwalo 5. Emitwalo 5. Ne wabeerawo n'emitwalo 5. 5. Kyemanyi Kasuku agenda kugula emmeeza ya 5. Eyo ye agenda gigula. Abanja abadde mulwadde muko najja gigula. Ajja gigula emmeeza. Aha. Kati emmeeza eyo Kasuku agenda kugigula. Tuyingira sawa meka gulaga saa meka omuzannyo. Yingira 8 n'ekitundu kubanga ku 9 oba etonya oba tegabole ku stage. Ngenda kati kubalaga twazannyanga tutya katembe oli ow'ensonga nga n'obudde tukuumira ddala. Nze sifaayo oba gwenna w'ekifo eky'amaanyi ne weebuzaabuza n'ojja kikeerezi ojja kusanga nkisambye. Kulaga saa 9. Endaga esooka mama sanga endaga. Endaga esooka. Olulaga. Olusooka. Olulaga olwokubiri kati n'olwekyo tulaga endaga 2. Olulaga osooka la saa 9 paka saa meka 12 ze zandibadde ntuufu. Then luva kuva ku saawa emu. Kati wakuddayo kimala kaseke. Bemanyi tokaleese nti ayo oli Munyankole. Oli Munyankole? Toli Munyoro nze ndi Munyoro. Onyolo n'olubaza? Sijja byogera ajja kunnangira ano mu kamera manyi banana baasama. Kati abyayogera. Naswadde. Kwogera wano nga webale nnyo akagundi kano. Naye maama ngajje mu mannyo ga mpisi. Mama ze kakaayanira. Omugenyi akatunda. Gwe. Waliwo ekyampisiza enge. Ngenda okukakkana ng'abasinze okubeera abazibu ennyo. Beba Lubega Mukaaku. Bakomyewo Lubega Mukaaku. Bansamba. Lubega Segona bonna banga bibazzukulu Bansamba. Ow'ekitiibwa Mpuuga. Mpuuga Nsamba. Abenga birwaki mmwe mutwesibyeko ennyo mutyo? Tetuli Baganda nnyo. Era n'ogenda ng'otulondoola bwe tuti okusinziira ku bye tukola. Omanyi Omuganda kye yakolanga? Abaganda baalina embeera zaabwe n'empisa zaabwe. Nga bw'okola ekitajja bagamba oyo yeesanga atali Muganda. Akoze ebitajjansa. Kaako nga bakulagirako. Kase okola ebyo bwe bityo. Nga ate Abaganda ba wano. Kase okola ebintu ebyo nga atandika okunoonyerezaako. Baga atabangako. Muganda. So ku Sunday era wali endaga. Endaga 2. Ku Sunday era. Kuva ku saawa 7 era. 9. Paka 11. Paka 12. Lwaki obikyusakyusa? Neri netandika bayingiremu. Emu kitundu ne tusumulula. Gwe balemu kitundu, 2 kitundu, 3 kitundu. Nya. Anyway, teri mipiira ku weekend mujja ku Bat Valley empiira emitwalo 2, 5 emmeeza emitwalo 5. Ennafe tujja ngenda kujja nange. Tugaba kujja ngenda kufuna abaana bange aba Shalom 25 manyi na ejeri yange eyo. Bata Shalom Nation. Si Dog Nation. Mwana oyo mukambo oyo. Omwana Dog Nation. Omwagala nnyo Dog Nation. Anti omanyi kakati tolaba obwo bwe buyiiya. Creativity. Oli atalina kyayiiya abeera mu bitabo byavuma. Naye Segona amunyigidde nnyo. Nnyo. No, bagamba Katoka Dog Nation yasinga Segona. Nze nsingira. Ruhanga wi. Kubanga Dog Nation tayinza kuŋŋamba nti kidongo sirina kyendi. Alinze bw'onvuma ompa mmere. Muzeeyo obukambwe bungi. I mean you attack one of us, you attack us all of us. That's how it is. An attack and one of us. Yeah. Muzeeyo saagala mwogeza nnyo naye kati nga ffe aba Shalom Nation tukuze tiketi za mitwalo 10. Yes, sir. Ogenda vaawo nazo kati. Yes, sir. Era jebbi mpesa simu yange so kempeze muzeeyo tiketi za mitwalo 10. Tozimpeereza. Simu zange ziriko ebizibu. Ziwere. Tuleete ndeete. Shafiki amaze kuziteeka n'agamba muzeeyi
Gundi yayo njiradeko okwo. Ne mugamba okoze biki? Okoze kyaki? Nze bammanja. Kati omwana ajja zijjako wali tuteekeza emitwalo 10 be bantu baffe 5 mujje tulabe ate ku lw'omukaaga teri mipiira ku lw'omukaaga kuva ssaawa 9 tuli mu international break katuli mawanga muze wagira tiimu ki Liverpool. ssaawa ogira muzeeyi You never walk alone. njo gyaba ni ssaawa mpya baagijje Bungereza naye kanjikuwe muzeeyi baagimpadde jjo kyekirabo kyamaze kugulagana. Kaakati eyagimpadde bamuta Fiona Pink akola kusanyuka TV akola sports wa Liverpool. Fiona mwagala. Ye yagimpadde jjo nakagisaba okulula alange muzeeyi njikuwadde nange eya Liverpool. Banange ebirabo by'okujaguza bitandise. Nkwadde ssaawa eno ya Liverpool. Ane Slot kati ye captain sikunyize? Slot ye manager. Ye manager kati. Nesabira kuga ekitika atebe. Alingaga nakyo mpira tatamaliriza. Ajja kumanyira. Alexander Isaac atutta. Sente zaffe nnyingi. Bajja kuyiga. Omanyi liigi zonna liigi esinga okubeera ey'omutawaana. Premier League. Tojjaayo na muliro gwo ne batamala ogenda omanyirira n'ogitegeera. Ate kasooyaka oyakira ddala. Wali ajja n'ayakirawo. But I believe they will. So tubalinze ku lw'omukaaga ne ku Sunday mujje celebrating emyaka 44. Lwaki ozitemako? 46. Mu 6. Ejja fieta. Mbela jjukira mu fieta n'ogaye no yo sirigyerabira ebbanga lyemaze mu fieta. There's that one incident which you recall. Nga tuwunzika. Naye kano kankabanyumize. Tuzannya. Tukyali olwo tuli mu universities. Akati waliwo yiseemu. Twagende nateeta. By then, theatre groups zabeeranga nyingi. Twalina over 500. Naye kyewuunyisa nga buli weekend buli group erina weezannyira ezo ze clubs ze banyulamu wonna. Mavini Hotel. Buli wamu bagamba nti club ki waliwo zino zi Suzana za simanya Bomba Road yani ono asigwetero beera bati vale mu binyonyi kaakati nkuleeta ku kiri nateeta awo tubuliddwawo tugira wonna baatuttewo tugenda tufuna kabbaala akamu abantu bajje nateeta okulaba omuzannyo gwali ndowooza abantu bange ogwo gwava mu byansi munnange ne babooga omanyi abalabye okubeera nga ne ku stage batuddeko bwe bati ne tugamba tukikubye tugaggawadde tugamba naye mumanyi abantu bano twetaaga baleme kutwerabira tuddeyo wiiki ejja nga bakyatujjukira tukyayoki nange Nisa Kibuuka yali akwana mukyala waffe Maria Sita yambuka eyo amuleeta alabe bafunye omusajja ababuuza munange nga tutuuka tulinda abantu wajjayo n'omu tewajjayo muntu n'omu kakati osanga singa yalimu omu twandimuzannyidde era twakirowoozaako nti oba tuzannyire omugenyi waffe ono oba temwalanga ate twakavaawo era tugenda kuyita mukulanga tekwalinga nga kuno kati kuno kubeera extensive nnyo naye ekyennaku nga tetulina na ssente zituzaayeeka omanyi gyogenda ssente ojja zisangawo jjukira kafeero wayimbira n'agamba wekikaali namala okusolooza mumaze okukola nja kusasula yalima kuwebaza kakati nga tewali alinamu wadde ekikumi ate twaleese omuwala beni gwakwana gwayogereza tugenda kubinyonwa siita ayita beni kiki olowooza nno tulina nezituzaayo tetuzirina kati mugenda kukola ndowooza buli omu ajja kutambula ddeewa bendireka naawe amuyita nnyo bendireka naawe siita ng'akwata mu nsawo ye ng'ajja mu ssente omukazi gwe twali tukwana ye yatuzaayo ffenneewa abafyeta twatambulirako omanyi mu biseera by'obote tu mwalinga mudduka naye nga tugenda
naye kyensinga okujjukira mu biseera ebyo wano twazannyanga ku ssaawa 4 na ssaawa 8 ne tudduka. Ssaawa 11 kusanga mu kibuga ne bakuttiramu guba gukusinze. Ssaawa meka? 11, 12 yabadde akola kibuga. Kaakati Uganda bwetyo bwe yali. Bwetyo bwe yali. Abakeera eka mulina kuvayo ssaawa 2 ne zikusanga mu kibuga ne bakutta ate n'onoobuze. Bagamba nti yabadde akeerayo ku kibuga kiki? Ssaawa 2 ez'okumakya. Shalom, nze waliwo ebintu byeseerabira. Abasajja baatudduse emisinde. Era nze abantu mbaga nti mu biseera ebyo singa baali banoonya ttiimu egenda mu Olympics bandizze wano mu Uganda ne bafuna abantu twafuumuuka emisi. Mu biseera by'obote. Botetu. Emboozi ojja kugitwanja kunoonyaako ng'ekivugo kiwedde otwe ku mboozi. Tetugasooka n'okulwayo naye twegweko ku Lwomukaaga ku Bat Valley Theatre kumira emitwalo 2, 5 n'emmeeza emitwalo 5. Tubadde ne muzeeyi Aloysius Matovu Joy in that order. In that order. Musibe bulungi musibe bulungi mweraba.